Zikirize mu bufunze munasamalayizinga ebirala. Twafunye ebiragiro okuva ewa bakiransi baffe Dr. Besigye ne Obed Lutale okukola ebintu bibiri ku lw'okufuna obwenkanya. Ekisooka okutwala omulamuzi ono mu Judicial Service Commission agulweko omusango ogw'okubanga nti alaze kyekubiira w'amaanyi mu musango guno, n'ekyokubiri nti agezezzaako okuyisa olugaayu mu ssemateeka n'amateeka gonna agafuga emisango nga gino. So era ensonga ezo ne tuzitwalayo mu Judicial Service Commission, omusango ne gufayiringibwayo. Ekyokubiri kwe kujja wano tumugambe nti nnyabo bakiransi baffe tebakyakulina mu bwesige, n'olw'ensonga eyo tosobola kugenda maaso na application yeno gye badde baleese oba kuwuliriza nsonga yonna. Era zino z'ensonga. Esooka kwe kuba nti olwaliiro omulamuzi teyalibadde na wano, kubanga fayiro ekwata ku musango gwa Dr. Besigye ne Obed Lutale baagitwala dda mu High Court. Era twebuuza kikyasoma wali kyabikkula. Kikyabikula kyasoma wali tekiriyo. Olw'ensonga nti lwe twasembayo okujja wano, state yagamba oba gavumenti ewaabira Besigye ne Obed Lutale nti bo bamaliriza okunoonyereza kwabwe era baliredde omusango okuwulirwa. Njagala atali munnamateeka ategeere kino nti misango nga gino egya capital offences oba egya Naggomola lwaki zisooka magistrates court nga teginnaba kuweerezebwa mu High Court okuwulirizibwa? Kubanga ssemateeka agamba omusango gubavunaanibwa ogwa treason ne misprision of treason giwozesebwa High Court yokka, naye lwaki omuntu asooka eno wansi? Nti waliwo bino byetuyita preliminaries ebisookerwako, pre-trial processes, nti ebyo musooke mubikole eno wansi, state efuna obudde obunoonyereza emale okwasembulinga obujulizi bwayo, fayiro bw'eba eriredde nga state egamba kati tumaliriza buli kyetwetaaga, tugenda kutandika okuwozesa omusango guno. Fayiro ng'omulamuzi agizingazingako n'obujulizi bwonna bwe balina nga babiweereza mu High Court. Ekyo kye baakola. Kakati wekyo bamala okukikola, amateeka galaga nti omulamuzi obuyinza bwe bwo buba buweddeko ono wa wansi, ogwe guba guwedde. Kasita omala okukola ekyo ogugwo guba guwedde. Obanga muzaalisa, omuzaalisa tomala kuzaalisa ate noddayo muleba nti ate okole ki? Omukazi amaze okuzaala, so amaze fayiro eugenze mu High Court, ate okyakola ki ne Dr. Besigye ne Obed Lutale? Ekyo mu myaka gye practicingidde amateeka giri 28 ne bapulida abalala bananjulira ku nsonga eno n'abalamuzi bennyini tekibangawo nti omulamuzi amaliriza okukomitinga fayiro mu High Court for trial ate n'atandika okuleeta applications endala. Leeta application eno, application arising out of what? Evudde mu ki? Mu fayiro gye waweereza edda mu High Court for trial. So kye yakoze kiraga nti luno olulimi si lwange, ali incompetent. Oba nakiteeka ntya mu Luganda ga nti ekyo kyera kya Luzungu. Kye yakoze kiraga nti tategeera mateeka, ye incompetence. Ansonyiwe, manyi bwe kyogera kiwulikika kinene, naye incompetence kitegeera nti tategeera mateeka, kubanga mateeka kye gamulagira si kye yakoze. Ekyo nno nga kya bulabe, kuba guno omusango gwa Naggomola. Besigye ne Lutale singa guba kamuvi
bagenda kalabba. So toyinza kuzanyira ku kintu kikwatagana na musango munene bwe gutyo. Guno si gwa ngassi, si gwa buntuntu butini. So kyetuvule tugamba nti eno nsonga nene ate nga Muhoozi ne banne bagamba dda nti Besigye agenda kalabba. Ekyokubiri kwe kubanga mulamuzi yasalawo komiti nga Dr. Besigye nga talina looya ne Obedi Lutale. Mujjukira nti balooya beekandaga abaaliwo ku olwo. Omulamuzi kye yalikoze yalibadde either agwadijaninga naga Dr. Besigye tukuwaddeyo ebbanga omala okufuna looya omulala. Naye teyakikola. Oba yaligambye nti tetulina budde bulinda, waliwo akawaayiro mu ssemateeka akamuwa obuyinza obuga nti katukufunire ffe looya bamukakatikeko nga ali ku kye bayita state brief. Oyo looya aba ayina okubanga gavumenti yemusasula. Tewaliwo muwaatwa gwonna gumuweebwa mulamuzi kugenda mu maaso na musango ogwa capital offense nga guno nga bali tebalina looya. So ekyo nakyo kyalaga obutamanya incompetence okuba nti simu unywevu mu nsonga z'amateeka nga n'olwekyo ensonga gyakutteko tagimanyi bunene bwayo. Ekisembayo kwe kuba nti omulamuzi yasalawo n'aba nga addamu okuwulira application eno mu mbeera gy'akoze era nga alinga alaga nti ayina obuyinza obusobola okuwuliriza application eno n'akkiriza state okuopening up amasimu ga Dr. Besigye n'ebirala. So ne tuweebwa ebiragiro bakiranti baffe nti tusabe omulamuzi ono ave mu musango guno era ne fayiro agiggalewo kubanga application eno teyina makulu, ayina kugiggalawo. Bw'ataaguveemu nga 26 n'agusigalamu ate waliwo era ekisingawo. Tuno olutalo lwe tutandise lunene kubanga nga bwe mbagambye twava mu General Court Martial nga tulwanyisiza Franco Mugabe ne ttiimu ye era twagireka eri ku ttaka yadde bagikomezzaawo mu sheepu endala naye twagireka ku ttaka. Naye ne bweneekomawo kye njagala okugamba ye Franco Mugabe takyaddamu kubeera chairman waki ye Freeman Mugabe si Franco. Freeman Mugabe twali naye mu General Court Martial tumugaa tujja kukuba ekigwo ku ttaka yadde bagikomezzaawo era bataddeko obuwayiro si bwe bulungi obulaga nti Freeman Mugabe yali incompetent tasobola kubeera chairman wa General. Neeno gye bakomezzaawo Freeman takyasobola gikyeyalinga. So nono kyetumugamba kati olutalo luno situjja kuleetebwa mu kooti tujje nga bazze mu kangaroo court nga yabulabe n'okusinga General Court Martial. Kuba twadduka eri ekibabu katugamba balibo olulimi olwabwe lwa mundu tebawulira mateeka katujje eno abali ba civilian abanaawo ekitiibwa ssemateeka. Nino tusanzeeyo Freeman Mugabe omulala ali mu ngoye za civilian. Tugambye tejja kuba mmanya ya nkoko katumwambalire. So lutandise. Nti abaramuzi amaanyi oba obusobozi bwe bakozesa buva mu bantu mu citizens bombana Uganda. N'olwekyo bw'oba okolesa obusobozi obwo oba amaanyi ago olina kugendera ku mateeka. Kati ffe nga aba bulijjo abatali lawyers tuba tukimanyi nti bwe mba ngendawo omulamuzi tabeera na rudda, tabeera na side, ajja kuwuliriza ffenna anoonye ekituufu kyaba alina kuyisamu. Nti awo tateekamu feeling, tateekamu ndowooza ye ng'omuntu, tateekamu okuraga nti ye ayagala kino oba bwe kiti.
naye kati ekigenda mu maaso n'obwoba toli looya oba okimanyi nti omuntu bw'aba araze nti alina sayidi mu mata ng'eno aba alina kuvaamu agirekere muntu mulala. Ffe nga aba bulijjo kyetumanyi bw'ogenda nti mulina ekizibu ne gundi sebo tusaliremu oba okimanyi nti alina kubasaliramu tabeera na ludda tabeera ne sayidi. Naye kati ekigenda mu maaso wano kiraga nti alina kusalamu waliwo kyayagala waliwo wakolera abatagenda kusalamu ekituufu. Nze ng'omunakyalo atamanyi mateeka. Secretary General, you can also hold it. Yes. Wait. Okay. Secretary General, that we don't take. Eno ekiri mu kooti muno omuntu wa bulijjo kyolaba nga tolina looya okusooka olabira ddala nga looya wa gavumenti akkiriza nti balooya basayidi yabeerwanako Dr. Besigye ne banne nti babasingako obwa siniya. Omukyala twali wano basaba ebintu nga bina naye nga buli kibasaba olaba annyonnyodde bulungi omukyala n'abigaana n'atuuka n'oga nti akale nga bw'ogaanye katugendeko mu kooti eddako. Kyatuuka n'amugamba olaka gw'osaze obutabeera nabalooya kuganga olaba n'ekisa tekirimu kubanga n'omulamuzi tukusuubira olina okuba ng'omanye amateeka ng'osala mu nsala. Kati olwaleero twasuubira nti babasindise mu high court, yabasindika mu high court. Ekyo buyo kyetumanyi muteri gwe basindika mu high court nadda. Kakati ate bwe yamala obasindika mu high court tugenda okuwulira mbu abakomezaawo. Ekyo twakyewuunya. Olaba mutegeeza nti munnange twakuloopa mu bakama abo olw'enkola y'embi ey'emirimu. Kiwalirowooza nti bakimulaze mune muteeka ali ekamanyo katambuzaako ak'empisa waliwo sikululuzi naffe ze twasomanga nti bw'oba obuusa ekikomera oba n'otoloka bakugoba. Omukyala agambye ate mumpe ennaku 14 kakati ng'ate buli luli we yali ng'obiraba ebintu bizibu ng'abisalirawo kweganga kikulaga alina ekintu oba ekiruyi kyawulira kyayagala okumaliriza mu guno omusango oba okusinga Dr. Besigye. Ekintu ekyaddusa mu kooti y'amagye tulabe kubanga neri mu kooti y'amagye walabanga bano bannyonnyola amateeka ng'olaba ng'oli tamanyi naye ng'ate atamanyi gwagamba yakoze eki yasinze. Kigenda kuleeta obuzibu nti ekirala kye bayita mob justice mu luzungu abantu okutwalira amateeka mu ngalo zaabwe kubanga antu kasaba tuuka mukono ga nti olaba Dr. Besigye ku levo ye nga ne kamera zonna weeziri abalamu tebasobola kusala sayidi. Kati weebuuza ono mukyala emisango emirala agisala atya?